statement eno nzibu nemukirize njogere ayina butaji kirizi nezi ja kujoke Mubajje Sheikh Shaban Mubajje akoze bubi abasiramu beggwanga lino. Nkiddemu Sheikh Shaban Mubajje akoze bubi abasiramu beggwanga lino. Al-muqarrar ahla ekidinganwa oluusi nkiddamu ogwokusatu Sheikh Shaban Mubajje akoze bubi abasiramu beggwanga lino. Muntu ayinza okumbuuza I want to justify my statement. Lwaki ngamba bwe ntyo? Oba awulira oba tawulira oba amabuye mugamutuusa Sheikh Shaban Mubajje akoze bubi abasiramu beggwanga lino. Abasiramu beggwanga balonda Sheikh Shaban nga bali ogwo. Mwaka gwa kumeko ogwo? Omwaka gwa nkumyezi. Abasiramu beggwanga lino lyonna ne different sections zaabwe bonna baawummuza emitawaana gyabwe n'obuzibu bwabwe ekimala tukkiriziganye tulonde omukulembeze omu era wallahi bwe kitubo kyali. Munange nnonga balina bye bakooye. Balina bye baali bakooye. Era abasiraamu beggwanga lino n'ebibiina ebinja byabwe ebibakulembera abakulembeze baabwe bakuŋŋaana ennaku bw'okumulayiza ne ttiimu ye. Awo kkiriza nnokoleyo omulangira Kasibu Nakibinge yaliwo mu kumulayiza. Bweguli ebifaananyi ndowooza bikyalimu ebyo ebikuuma ojja kwetanga ekifaananyi pulezidenti w'eggwanga ojja kusanga poliisi yaliko ojja kusanga Rajab ojja kusanga abamu babulina abantu bakuŋŋaana. Alhamdulillah ndowooza zikoze zitya bakkariziganyizza ziwedde. Era n'alondebwa n'omumyuka bwe Sheikh Tayyib Mukuye omugenzi Allah amusaasire. Abasiraamu ne basanyuka naye ekyennaku bakingamba Sheikh buno essanyu ly'abasiraamu teryawangaala. Essanyu ly'abasiraamu n'amaanyi g'abasiraamu gonna ge baateekamu teryawangaala. Emyaka gyayita egi gumu ebiri esatu biri esatu etaabu n'etandika. Naye omanyi awo ava obuzibu olwatandikira obuzibu bwatandikira ebintu by'obusiraamu ebirabika nga bitundibwa. Ebintu by'obusiraamu bitundibwa. Kati ani atunda? Era lwaki atunda? Byo byatunda biteekebwawa.
kubanga omanye ekyewoyesa sozi n'abatuwuliriza okujjako okuwulira okutunga naye toyinza kumanya nti ze batunze zaalaze wano zizimbye amagi ogambye otya ompe mudde ssebo Zejala kukakasa nti bbiri esatu taabu zino wezikola jezitandikira bbiri mukaaga obuzibu ne busukka era njala kukakasa bino abantu beerabira nze nzalibwa nakulabye webanderera naye nakugambye ekitongole ekiina ebyo properties ekitegeeza ssente waliwo ennyumba za Supreme Council zalina jjana nkumbi awo zatundibwa mulembe guno kati ezitunze okusigala nga tewali n'emu ezo nezigenda kiyindi nakulabye omanyiwo kyembwa nnyomba imaamu waffe yakusazanga bamuyitanga imaamu sekandi badru sekandi mu mayumba g'obusiraamu aganga ekiyindi temukyalina ennyumba neegi wali obugolobi kifactory kyali kya toothbrush ekyo tekigenda waliwo ekizimbe najja nazinona omukulu omu yafa yagamba yaziteeka mu ddubba n'atambula n'agenda nenewuunya yali haji Kisambira awo nze nasomerangaawo waliwo musirimu gawuzi awo wakisekaawo eyo nayo nesonyiwa negenda ebintu biryawo ekyaleeta kisusse bwekuba kwabya kizimba ekizimba kyayabika na William Street agala bikonokolya bingi gyayabika na William Street eyo gye yatukomya Allah tusaasire njogeddeko emabega kino kyekyasipaakinga ofurangozi mu basiraamu era abasiraamu era bagenda mu Buganda Road nebemulukunya nga n'ekizimbe ekyali kyali ekyo kya Masjidi Nuru omanyi etwalayo omusango gwakyo Dr. Haruna Jemba wamu n'abalala basobola okumwebuuzaako era omusango point ya climax yaagwo fetwasulanga bweru olwali waliyo kooti ng'atazuukuka ku ssaawa 10 ku Buganda Road eyali ebyo owa Supreme Council yali olwaleero judge Bino byekugamba facts. Olunaku lwe baasala omusango ogwo gwaleeta okugatta bikulu okubitegeera bisaatunulira eno matabi ebyo byaleeta ebiwayeebi okwegatta ne bibeera kimu olaleero nti babadde bazze wansi w'omuntu omu byaleeta kibuli bireeta n'abatabuliiki ogaati nedda tuyimirire wamu okusobola okulwanyisa bino ebitambula mu maaso era awo okwegatta kw'abantu abo ababiri Allahu akbar wa lillahi alhamd ne batandika Supreme eyimiridde ebbali eyimiridde sayidi ne bano nga bayimiridde sayidi
omusango gwatuuka ne gusalibwa nenjagala kyabbeeyi okubimanya ekironge nkya omusango gugenda kusalibwa ogw'amasijidi Nuuru abakulembeze ab'ekiwaikiri abeegatta baatwalibwa ekisozi naye yabakulembera yali mbuga Dr. Kasimu Nakibinge balaba head of state ekiro ekyo naye mu bibuuzo nga fere tuli ku bunkenke kubaze nali mbasigala abantu bakola batya abantu ne bagenda ngeno tuli ku bunkenke tukenda ku kooti saawa ebibuuzo ebyaliwo baabuuza nti mugenda kukola mutya senga mmwe muguwangudde omusango ne guvaayo eyo favor naye head of state delegation eyo senga omusango guvaayo nga teguli in your favor. What are you going to do? Goyanu kulodya buli omu nga talina ansa era twakera ku makya tugenda mu kooti netugenda wangula ne bakawangula naye bino tebiyinza kwerabirwa ekisooka Tebulya yagamba nti ekituufu ekizimbe kya Drake Francis Drake naye nga abakitunza chairman wa Uganda Muslim Council basajja balaba ennaku zino abadde alwana naye okudda mukulembeza ne tiimu ye olwo bafulumiza muzikiti jo tiimu basajja balaba nidiye yamwe kwebiri naye bano bebaali mwebyo nasallallahu alaihi afia niyaga nti yakigula bwekigula nekikunza kakati kya Drake naye yagamba nti naye the Mufti of Uganda yalied abantu be bakolembera twava mu kooti awo nga twabuuza kike kubanga ffe tusalira mu muzikiti ogwo naye Allah asaasire olwo olunaku ketwalubuuka kubanga Sheikh yali atukulembera ku olwo twadda ku masjidi Nuuru we batugambye nti si waffe naye baatusala tugenda okutuuka ku masjidi Nuuru ebintu byonna byateekeddwa William Street nga batugwera wakati awo ne batugalira ku bombo ne tubeera ne batukola kefujjo ly'otalabanga batuyisaamu abasirikale 10 nga bakutte ezijjudde amasasi n'okugeetimba bagetimbye nali omu ku abo abayimirira ku mulyango kete mubakwata muleka abasirikale babayitemu they provoked us tubeeko ne byetukola Allah ye yategedde ebyandiridde kuba kukakasa nti omusaayi ogwandiyisa ku lunaku olwo Allah asaasire Sekimpi tiimu soboyesa okuyita mu mbeere ennaku ey'ekitalo manye ekyaddirira gavumenti ogirabyawo kooti yiye yesaseewo ebyo nefaanagako bwebityo omusango ogwo gwaleka ng'ogyeko bano abaasayininze ku luno olw'essembabule executive ya Uganda Muslim Council tebi batunde etwala tugende ne bawa obuyinza sekretary general waabwe Mugalu eyabayita emabega n'atakonsulting aligo ttiimu yaabwe executive ku biseera ebyo yetemamu ebitundu bibiri era awo wetwalabira
Mubajje agoba timu y'abantu musanvu abali against emberezo omuli Sheikh Mugomba akyali omuli Muhammad Kisiyambira yafa omuli yani Ibrahim Hassan Kirya omuli Mahdi Kakoza akyali mulamu bali timu y'abantu musanvu bagobebwawo lwakugamba bantu aba engeri gye tubikolamu ng'oba tesaanidde nga bifaanaganye bw'ebityo kino kitegeere Kamulegeya yakuŋŋaanya baseeka ku Afirikana nalimu Sheikh Abdul Obedi yakuŋŋaanya baseeka ku Afirikana byonna nga bitambudde bwebityo ne bayisa vote of no confident ku Mubajje ono bera takyasaana kukulembera abasiraamu engeri gyakolamu abasiraamu tebatwala mu maaso kyewuunyisa olwaleero sinamulya bwayogera ku bino kyewuunyisa olwaleero bwe yayisaako vote of no confidence olwaleero ali naye nze nkakasa nti waliwo ekitali kituufu ekibagatta nkiddemu kugambye olukiiko lwatula ku Afirikana olwajjamu obwesige gyokutema obusiraamu tegwanidde what happened yakyusa ddi kyabbeeyi obutali butebeekevu n'obutali bumativu obw'abantu ku mbeera ezo nga zitambula nkugambye nti kitegeeza ssente ku Supreme Council omanyi ekyaddirirawo ampuliriza yenna nga bamaze okugjamu obwesige omukulembeze kino kyekyavaamu okuteekawo woofiisi n'obukulembeze obulala wallahi obukulembeze buva ku properties obubola bwa Supreme Mufti naye nga busibuse kuki okutundibwa kwa properties za Uganda Muslim Supreme Council abantu gasiba mativu olaba yazaawo factions batondawo olukiiko lwa hay'atu kibari ulama olwali kulemberwa Sheikh Obedi Kamulegeya olukiiko olwo olwaba walimu abakulu mukwano gwange Sheikh Abdul Karim Center yali atula ku lukiiko olwo bwe yafa ne kutula ku lukiiko olwo kulesinga olukiiko olwo lwe lwatula ne lulonda tukewo obukulembeze nga bwe tutasobodde kubeera successful oli gwe twateekawo gwe twaba tesobola kuvaako bw'aba alina amaanyi nga tosobola munyeenya tufuneko abantu bakolera obusiraamu bwabwe mu ngeri empeweevu eno erimu achievements ezitali nnungi eza Shaban Mubajje abantu baali bakomezaawo obusiraamu ne babuteeka awamu ebikolwa bye ebyekuusa ku properties bye byassa abasiraamu mu mbeera eyo kwe kulabako nga Sheikh Zubairi ng'alondebwa nga Supreme Mufti n'okunoonya erinnya eryo tumutuume ki tetusobola kubeera na bamufuti babiri ono tumutuume ki olw'esikafu eyo agati ono abeere Supreme oli abeere Mufti ono abeere Supreme Mufti nakulabira abasiraamu batambula mu ggwanga okutunda Supreme omukulembeze besides Mufti bwe mpulira olwaleero ng'abantu bakuba abanga obumu okwegatta mujje mbeere wamu mwe mwajjemu obumu bw'obusiraamu it is you
namwe mwayita okujjawo mu Byobusiramu properties n'olwaleero n'olwaleero mukyagenda mu maaso nakyo. Are you genuine? Muli beesimbu Abasiramu bonna bajja we muli bateekawo kyekyabajjawo leadership eya Supreme Mufti yalondebwako Sheikh Zubair Kayongo neteekebwako Sheikh Abdul Hakim Sekimpi yali akulembera neteekebwako ne Sheikh Habibu Kabasa musomesa wange. Akakiiko akalonda obukulembeze obwo ne kamuteekawo yali kaali kakulemberwa Sheikh Obedi Kamulegeya nga sekuritale waako Dr. Anas Kalisa. Properties za Uganda Supreme Council. Oluvannyuma lwa kaseera obukulembeze obwo bwatu era ne buwandiisibwa mu gavumenti era buliwosebwa mu mateeka. Office of the Supreme Mufti tebakulimba eriwo mu mateeka. Bano banywezebwa gavumenti nero banywezebwa gavumenti baganti baliwo bumenyi bw'amateeka. Not at all. Go and find out. Njagala kukiteeka ku record obukulembeze bwa Uganda muzifusuka abantu baali b'entrustees okugatta abasiraamu bajjawo unity y'abasiraamu nga buyita properties n'olwaleero kyekiri mu mmeeza. Ekyewuunyisa buli we babeeranga nga bakyusingibwa ku properties bateekawo ekigambo ekyewuunyisa bagambanga nti abo bavunaana mawanga anti lwawanga si Muganda abo mawanga ddala mawanga singa gali mawanga wandifuuse mutya abakulembeze nane mukubatongoza abantu bonna baali obusiramu ne bwongera okwonoonebwa ne buteekebwamu sentiments za tribalism. Nizo kugamba ekigambo ekyewuunyisa mpaka n'olwaleero sekyangu kusaala kiyera bw'ogenda kusomesa sayidi tugendayo naye si kyangu tekiri mu biki naye kati kigenda kigenze kikakkanamu naye mabega kibadde kyabulabe. Pressure ya keepinga on nge mountinga mu basiraamu muno tuvuddeeyo tugenze mu nakasero nayaba abamutunze mpaka lwe nakugambye olunaku twali tugenda mu byakulonda olunaku izo kugamba nti yali Habibu Kajimu gwe twayogeraganya naye n'agenda yogeraganya ne pulezidenti wakati nga tugenda mu kulonda nga abasiraamu nga balabikanga abatali bamativu kiki ekiyinza okubazza emitima bw'obaddiza William Street emitima gyabwe giyinza okudda. Wasindika abantu pulezidenti yali agenda butambala kusetolinga ndoliito yali wakati wa kaduna bonna nga bamuvumenti agenda kukyogera teyakyogerako netugamba Kajimu nti ensonga yaffe nga teyogeddwako oba aliriddawa chairman bwe yali akomawo yayimirira empigi
yayimirira empigi head of state. And he made an hint. Nachikona kola nti osobola zabasiramu ezo ngenda zikolako. Awo twagambira nti kiwedde. Ye yakyogeredde bwe lwa Kampala ate ensonga ziri Kampala. Kwe kukanya tujje kuŋŋanya abantu ababa bajagala Kampala bulu nzije mbabuulire ekigambo ekyo. President yatuuka kesaawa 14 n'ekitundu. Twaliwo okuva ku makya. Nze nasaaza ejjuma. Kijja kitanga ekintu kizeeyo mu puulu. Zize kiti. Gwe ngamba. Ebintu tebibuuzibwa. Biragawa. Ezatundibwa mu William, ezatundibwa mu ebyo nebyo tuzetumanya. Bino byogamba. Omuzikiti ogwo gwazimbibwa Gaddafi. Omuzikiti ogwo gwazimbibwa gavumenti ya Gaddafi. Teguliko 10 ky'Abannayuganda. N'olunaku lwe gwali kugenda okuggulwawo Sheikh Sharif yajja. Omulimpia yajja. Ndimu abo abaali mu lukiiko. Awo Kayumba. Ndimu abo abaali mu ne Sheikh Sharif. Teguliko sente ya Munnayuganda ego. Obuyumba bwoyogerako bwetoolodde obuluma ab'emipiira obusebo babutunda ne bakuliiza ey'emyaka 49 tetuleekaana egati omugagga Hafsi yabuzimbye agenda kusolooza emyaka 49 oluvannyuma buddire Uganda Muzibu. Koliko sente ya Uganda Muzibu Council. Am I right? La hawla wala quwwata illa billah. Sente kakati bweziba size ez'obuyumba bwezibanga size ez'omuziki ziragawa nafunye information nga ez'essembabule zakola ebintu bisatu. Ezimu kuba sembabule yaguzibwa atuddeko baali bamulumbye nno naye n'abayisa bubi abaguzibwa oluvannyuma bamulumba naye abayisa bubi. Owange ezoyo ziri ez'abaana ababiri okuli omu olwalera tutwalaganya n'ez'omulala assaawa yonna agenda okuvaayo. Simanyi oba zezaani naye baga nti ezavaayo zakola bisatu. Zaagula akazimbe ekyanja awatali amanyi kaliriddawa okujjako bannannyini akalala kali Mmengo awatali amanyi waweka okujjako bannannyini era ko kali waffe that amount eyogerwako ero biri wase that amount n'ekyokusatu mwana wattu ne bazimba headquarters z'ebukomansimbi ezabukomansimbi bintu ebi naye abaffe bw'obitunuulira ebyo bigatta amawunti eyogerwako nga teweerabidde nti eka ezo ziri 120 naye ng'amawulire gagamba nti buli eka netundibwa oba yatundibwa sente ziri wakati wa $8,000,000 ku 1200 batulaga bisa 3.5 naye bw'ogenda okubala mwana wattu ziri over 10 billions. Ekituufu kyeki njala kukomekereza na kano bingi bye nali byagadde okutuukako ekiseera kyatuuka Sheikh Zubair Kayongo n'afa. Era olw'okwagala okugatta abasiraamu faction ya Kibuli yagaana okulonda permanent Supreme Mufti amuddira mbigere. Balonda owekiseera balonda Howange Sheikh Mahamudu Kibate Sebugwawo navuga ati agira akolanga kyatwala ebbanga litaka wansi wa miezi mukaaga nga bagamba wakyaliwo negotiation teolinga bwafudde tetusobola kuddayo kubeera nga tulina omukulembeze atya omu
omu gavumenti eno ya immediating ekyo nekibeera wakati mpaka awasembayo kyakwasibwa Professor Kabwejere Tasis basulako zinamanyako ezasembayo nga balonze abantu 50 okuva Supreme Council na 50 okuva okulembeze obwa waggulu bakanye nsonga zino tulabenga n'omukulembeze omu effort sezo government zakomawo lwaki tezakkuka bwezagaana gaziferirize abantu bagati tulonde permanent naffe Mufti kujja kwa Sheikh nalimu mwaba abamulonda mukakiiko ako abampuliriza Supreme Council wabeerawo ekisobola okutereezebwa muyo naddala kubikwatagana ku properties gavumenti erina obusobozi bwonna era nze nandigambye ensonga zino gavumenti eveeyo sebo pulezidenti w'eggwanga bino ekitundu tulaba mukyo n'ebikwataga tumanyi vaayo tebayinza kusasulibwa n'omuzikiti gugenda mubuwali weyagula ebitategerekeka mune emizikiti bagitadde ku lisiti omulamuzi yesazeewo yaani mulamuzi yaani omulamuzi gamba ku bantu obagamba lime kuzanyira ku busiraamu bagambe baddemu batunuulire ensonga y'obusiraamu eno muleke kuteeka bunkeeke ku basiraamu for nothing tebwetaagibwa tebuliiwo bwabeerawo owakuvunaanibwa let us find out ani ali mu ssage eno abeeyo amanyibwe anaali mu ssage eno si basiraamu si busiraamu bw'aba Mubajje ateekebwa ku mmeeza ati Mubajje yali mu ssage eno bw'aba fulani minannaasi gundi ateekebwa ku kigundi yali mu ssage eno si basiraamu na busiraamu na bintu byabwe bwabeera nga balinawo seete ze bakwata mu ngeri etali ntuufu be balina okubeera accounted for that bakibakubakwata bakwatibwe bakabaneesootinga n'abo ababanja ngero mwesoting bakuba kubasiba ababasibe put them behind bars tulabe okufaayo taliyo ekintu kya busiraamu kiteekwa kuteeka ng'ani akiteekakooyi magistrate yatudde oyo kwe yakoledde ebibye mukyala akugamba ati mukambwe avuga tumunange saagala kumanya mukama wange pulezidenti w'eggwanga Uganda waliwo abantu abatiisatiisa mu nsonga eno mwanguye ebintu bino bigwe twala tugende enguzi eri mu kooti ya Uganda abatiisatiisa bali mu ofiisi ezenjawulo fatambula n'abanene songera mwangu ogikwataganya abasajja mujja kufuna obuzibu nemudda ku basiraamu muziri mu community ya Uganda yonna nemugitiisatiisa Abudu Kiyimba Jona mulabe bamujja muzike Kiyimba nakubidde essimu zange enaku zino ssatu tokwata njagala kuwulizika gyako nawe nasembyeyo okuwuliza nga bakuwalawanya Abudu Kiyimba nawe speed no Abudu Kiyimba ono waliwo ensonga zaabwe
za chapa cha golf course nakirabako nga yeye nyini ya nangate wa waliwo chapa naye bibabitia bino bibabitia ekyaba kinesonga za wakati wone mufuti chop golf course nakirabako n'amaso gange ganaga abiri ng'akindaga yoyo neye kiri mmanyiyo zabiddwa kuye ne mukama we mufuti nzimanyi era bw'abaazogaga tisakuwa sente yakwata emitwalo ebiri egya dola n'agiwa mufuti nga naye omugagga gwaluka naye nga naye amuwadde obuwumbi bana abantu bonna nzija kuwulira Mufti Mubajje Kubyokutunda Hassan basajja balaba ne tiimu ye olwaleero ne Mugalu ne tiimu ye invisible tiimu ya Mugalu yateteralika ne Roya gwakolagana naye Mugalu omwana wo kuba Mufti abaafa emende mwe mwagala bino bibiri right naye biddeyo kuba nanyiniwo ebikwatako si by'abasiraamu abasiraamu balina kukola ki abasiraamu bonna bagambe kale tulaba ajja okwemulera ku supulimu kanso taza kumugitunda otya mwabatafa mbuga bulijjo tubalaba mugenze mujuwa temusobola kugerenga nsonga eno omugenda wa president mugenda mukunywamu kacaayi ekirungi mbadde wano nga mugendeyo mwogerayo biki this time round can't you seek an appointment what president mugenda ensongeno ngati owange kama waliwo ensongeno eno yosi ya makulu waliwo abantu benalabinda bekangabiriza waliwo inchi yatakegenda genda gwowe nyini wakwata William Street nemutandika okugabana percentage nokunanga 40 ne batwala 60%. Tewali inchi yatakegenda genda mwembadde muziryamu sente ekome yabyo nalaba murushidi ruwemba nga sopasi mukulawo paka olwayo temuliwo percentage ne mubikomi kati bagitwala lwa ngaddi wagamba nti osobola okuyimirawo waleme kubeerawo kigenda ngadi kino gwa nyini gwakwata bwekajja mu ngalozo nemutula ne Shaban Mubajje nemukanya ku percentage obukulembeze bwe nebusigaza 40% obwamu bajje nebusigaza 60%. Amugati bamate mwagala kubanya atukanye tufuna tutena mu mufuna mutya bwe mwasoloza emirundi 235 mubajira kati nadda kati kyonna kyagala bukorokko temulimba basiramu baggwanga biddeyo mu butuufu bwabyo abalina okuvunaanibwa bwebakubasinga bwe baba bakusasula bagende batunda ebyabwe weba byakusasula ddala bagende basasula abo be balyako sente si busiraamu ebirala byandibadde bingi naye obudde bwebwo kaze bino tubyogera aba yamanyi ekiddingo
okubyogera Allah yamanye ekibyogera mujja kutulumba mujja kutya naye lastu ubali hina uqtalu muslima ala ayi jambin kana lillahi fihi masra'i lastu ubali hina uqtalu muslima ala ayi jambin kana lillahi fihi masra'i nebonzitango nzitidde ku mazima newe munakubanga munkubidde ku mazima agoge mazima temwagala kawulira muri mudiru subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.